Ebya Alien Skin okukuba chikeni bitabuse era ono yandikwatibwa polisi ekakasiza ekiriwo kati akatambike ngendo okubeera nga nkuzanyira nenga nkusaba subscribe nga gwatanaba nawe atana likinga video gena maaso bwoti obirenga ogiraikinga. Alien Skin wamma mwe you people nali nkozeko video nga nvuma Alien Skin njagala musoke mu mpabulemu nali nkozeko video nga nvuma Alien Skin nze Alien Skin namwagala nga boy wange namwagala bwagazi kulo ne tubadde ne wadoni kulisi yatuyise nga gulawo ekizimbe kye nensangayo Alien Skin ne gali ye egali Alien Skin ne bankuba kubonna mbadde manyiko omuntu omu oyo komanda mudogo yankubye komanda mudogo ankubye ebikonde mu lubuto nankubye ebikonde mu matama nankubye ebikonde mu mutwe anzijeko bugago bonna abwasiza yasiza bubuno obulaba abwasiza yasiza ankubye emigere komanda mudogo nali mukoze eki inze nali mvumye kwa Alien ababadde ku internet ebanga mumanyi love je tubadde tuyine eri Alien nga tumwagala nga boy waffe ekinkubye mubuzizo nkubira ki mbuno ovuma Alien navuma di Alien tubere realistic nali mvumye kwa Alien Skin nze chikeni wabwe enfe mpimeka nze sagala ntalo lwebyo kati bansanze ne bankuba nali mvumye kwa Alien komanda mudogo yankubye mpulira bubi olubuto lunuma nze siri mulwanyi kati boda kunze nonkuba nze siri mulwanyi mwana nze siri mulwanyi nze nkola bintu byange nze siri mulwanyi I'm not a fighter sevumaga kwa Alien Skin sevumaga kwa oyono ye mukulu chikeni kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga mwana tu omwewulirira kakatambya ko yakakoledde nga bakamala okubeera nga mwana tu bamukuba ono n'agamba nti abavubuka ba Alien Skin omuli n'omukulu komanda mudogo era akulembeza nnyo komanda mudogo nti ye yagenze maaso n'okubeera nga mwana tu amukuba kyokka nga amukubira ewatali nsonga mbunga amukubira okujjonkera Alien Skin naye okusinzira kubagoberera chikeni bo bagamba omukulu ono tajjonkerangako kwa Alien Skin ntera abamukubye babadde benonyeza byabwe kakati abantu abenjawulo bavuddeyo ne bategeeza nti ekyamazima yesaawa Alien Skin badiringe naye kubanga asusse okubeera nga akola effujjo kyokka nga polisi etunuulira mutunuulire kankwongereyo n'akatambi katono nnyo naye nga nkusaba subscribinga likinga video naawe atanaba. Chikeni amawulire go ngafunye bemaze ogafuna mpandikidde baloya bange basatu kati bino bitukanyizaako bengenda okugamba ekisookera ddala chikeni genda onoonye polisi ekuli kumpi onkoleko reference ekyokubiri ngenda kuwa essimu z'abalooya abagenda okugenda bakuyambe ku nsonga zo ekyokusatu ngenda kuwa bamawulire ba TV 2 wa Monitor wa New Vision njagala tulabe omuvubuka ono batasobola kukwatibwa police ya Republic of Uganda ebisigadde obindekere chikeni bakutaginge. Thank you. Abuterevu nnyo oyo nno gwova okulaba ye Pastor Mondo n'abantu abalala bangi nnyo bafuddeyo mu mbeera ey'okusobola okulaba nga banoonyeza omukulu chikeni justice bagamba chikeni ateekeddwa okubeera nga afuna justice kakati nga Mondo yategeezezza nti ali ready okuwa chikeni balooya be basobole okubeera nga bamuyambako okusobola okufuna abavubuka aba bamukubye okusobola olaba nga babateeka emabega w'emitayimbwa embeera yo
etabuse ate nga ne mu ddwaliro chicken gyali biraga nti embeera ekyali mbi nnyo nga bw'okiwulira. Jjukira yakubiddwa ebikonde mu lubuto era nga bino yasose bitwala nga bya lusaago, naye obudde bwe bwagenderedde ate olubuto lweyongedde okubeera nga mwanatu lumuluma. Era wetwogerera essaawa eno agava mu ddwaliro go si malungi. Kankwongere katambi katono nnyo subscribing atana likinga video nawe genda maaso obere nga ogirayikinga. Mikwano gya chicken mwenna sawa ziri 8:4 zigenda wera sawa 9. Banange mwenna mutegedde bibaddewo. Chicken bamukubye abadde wa Don Chris nga agulawo ekizimbe eky'ekipya. Ganga ya Alien ne mukuba Komanda Mudogo naye Chicken bamukubye engeri gy'abadde kupata abadde anyweddemu omwenge ng'omuntu era ne bwe bamukubye abituttenga bitali serious n'agenda ewaka. Bwatuse waka wayisewo like 1 hour obulumi ne bweyongera mu lubuto. Nankubira nze ndi sister we nenzija ne tumuleeta ku Jofla ekyanja after Shell KFC. Embeera si nnungi alumizibwa mu lubuto. Bali mukolako scan wano ku Jofla ekyanja after Shell KFC. Bali mukolako scan tukyali wano ku Jofla ekyanja. Embeera we n'abateteredde bajja twongerayo nenga for now tuli kyanja ku Jofla. Banange bino ebikolwa by'okulwana we condemn violence. Banange okuba omwana w'omuntu nga tomanyi birwadde bye, tomanyi bwasula, tomanyi bwe yasiibye. Kati abamuganda ng'embeera gy'alimu. We condemn this. Mbeera yo bwetyo bweyimiridde saidi zeeyo ye omukulu chicken mwongere okubeera nga mwanatu ate nga mumuteeka mu ssaala kubanga embeera gyalimu tesanyusa wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Mugetufuna go galaga nti ensonga zo zigenda kubeera nga zongerwayo. Agenda maaso abeere nga agula tagenda kugula musango kwa Alien Skin wabula ye ategeezezza nti omusango agenda kubeera nga agugulako oyo yennyini eyamukubye era nga yategeezezza nti yamukubye yamulabye bulungi yabadde Komanda Mudogo. Komanda Mudogo si tasookedde ku chicken okukuba. Komanda Mudogo ebiseera ebisinga entalo zonna ezitandikawo n'owulira nti Alien Skin bakubye omuntu omanyirawo nti ekikwekweto omukulu ono Komanda Mudogo yabeera yakipulidde oba yabeera yakikulembedde. Yoyo Komanda Mudogo golaba ku screen yo awo. Komanda Mudogo oyo kigambibwa nti ye yakubye chicken n'okutuuka mu mbeera eyo gye mulabyemu mu ddwaliro. Kakati chicken yategeezezza nti agenda maaso abeere nga mwanatu agulawo omusango ku muvubuka ono Komanda Mudogo. Yategeezezza nti Alien Skin talina kyamwagaza era tasobola genda maaso na kubeera nga amugulako musango wabula agenda kugulawo omusango ku mukulu ono Komanda Mudogo. Era agenze maaso n'ategeeza nti ddala kino ekyamukoleddwako yabadde takisuubira kubanga engeri gyagalamu Alien Skin ebintu byakoledde Alien Skin amawulire gamukozeeko amalungi agamuwaana agamusuuta abadde tasuubira muntu kuva mu nkambi ya Alien Skin kumukola kintu kifaanaganako bwe kityo era yeewuunyiza nnyo okubeera nga ekintu kino bakimukoze. Obusungu bwavuddewa chicken yagamba tamanyiwa busungu we bwavudde naye nga tujjukira emabega kaawo we waliyo ekivulu eky'omukulu ono Alien Skin ku Lugogo Cricket Oval lwe lunaku lwe lumu ewaliyo n'ekivulu eky'omukulu Gladiator mukwano gwa Palaso nnyo nga bw'okiwulira ate nga ffenna tukimanyi nti Palaso talima kambogo na mukulu Alien Skin kyokka mu kifo kya chicken okulanga ekivulu kya chaliwe Alien Skin yagenda maaso n'abeera nga alanga ekivulu ekya Gladiator ate nga Gladiator mukwano gwa Palaso kyokka Palaso tebazikwasa ne Alien Skin. Kakati ekyo ekintu kyekyaleeta obuzibu era abantu bangi nnyo batandika okubeera nga banenya omukulu chicken nga bagamba ddala chicken okozeemu ko bubi. Okimanyi Palaso ne Alien Skin tebakwatagana ate Alien Skin kyaliwo kyokka ate n'okolera oli gwe bakola ki gwe bali mu mbiranye kwegamba balabanga chicken alidde olukwe mu Alien Skin bangi bamunenya naye chicken n'avayo n'akola video n'ategeeza nti ye agenda wali sente
nti eri wagiradieta bali bamusasudde bali bamuwadde akasente akawerera ddala okubeera nga ekivulu kye akiranga so yagenda wagiradieta gye bali bamuwadde ssente ate n'ategeeza nti n'ekivulu kya alien skin tekyali kya alien skin kyali kikye kituufu naye already bali bakigula dda nti kati kyali eri promoter eyagula ekivulu ekyo okutuukirira chikeni n'amusasula aberenga ekivulu kyabwe akiranga promoter kyataakola era bw'atyo n'omukulu chikeni n'asalawo aberenga agenda eri gye bakoze eki gye bamusasudde kati abantu abasinga balowooza nti kino kyandibanga kyekyaleetedde abaana okuva mu nkambi eya alien skin okunyiiga nga bo balabanga chikeni eyayisa olugaayu oba eyayisa eggaali mu alien skin era bw'atyo n'abeera nga mwanatu akubibwa naye nga zo ensonga zoyongedde okubeera nga zibijja abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne babeera nga balabula alien skin nga bamugamba bw'otakoma ku balenzi bo bagenda kubeera nga bakuleetera ebizibu bw'otakoma ku balenzi bo kubanga buli kyokola boonoona linnya lyo bumanyanga buli kye bakola boonoona linnya lya alien skin buli kye bakola buli bantu be bakuba bulemu babeera bagiteeka ku alien skin kakati bagenze maaso ne bamulabula ne bamugamba yogera n'abalenzi bo tereza abalenzi bo otherwise bagenda kuleetera ebizibu already alina emisango egikyali mu kooti mukyalijjukira bulungi nnyo kati ate ali mu kubeera nga ayongerako misango mirala katulinde tulabewa ate gye binaggwera naye nga zo ensonga zikutte wansi ne waggulu ku mukutu Jika Media kw'obadde nkusaba subscribing atanaba nawe atanalayikinga video genda maaso ogirayikinge mwera